Barnabas Tinkasimire mubaka wa Buyaga West Constituency mu Bunyoleyo district emanyiddwa nga Kagadi yavuddeyo n'atandika okuwayiriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mbu Awagira Ebisiyaga naye kyeyaguddeko nkoko baana alifa kilojja taliddamu kwogera ku kigambo oba kulinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'aliwayirizaako ebikolobero. Ono abantu bamutabukidde ne bamugamba vaayo obucupa ne buyitiŋŋanaawo ne bamugamba vaayo sawansi akazindaalo toyogera naffe ekigambo n'ekimu tetukyetaaga gasiya kasasiro kafoodongo va wano lumbe ggwe. Omubaka w'abantu owa Buyaga West Constituency mu Kagadi District ebunyole ewaffe hoyima ewakaabaleegaleega yalowoozezza mbu ajja kudda mu kifaananyi kye ng'omubaka wa paalamenti aludde mu kifo ekyo avume n'okuvoola Kyagulanyi n'okumukyayisa abantu nga ddiru yaabwe bweri okuva mu State House wajja n'Omuseveni Yoweri Kaguta nti tukyayise Kyagulanyi tumuteekeko ogukolobera ogunene nti muli wa Bisiyaga era Awagira Ebisiyaga bannayuganda mbu bamukyawe bo nga balowooza nti bannayuganda bakyali basiru bakyali nkodomali ng'emyaka giri emabega so ennaku zino bannayuganda bali alaati batambulira ku mutimbagano buli kintu bakitegeera Kyagulanyi yabazuukusa obwongo era batambula n'okumanya. Kati nno Barnabas Tinkasimire omubaka Omubaka wa Parliament owa Kagadi District eyo mu Bugangazi West yabadde alowooza nti abantu baffe abeeyo mu kyalo kubanga bali mu kyalo mbu babisi tebatambula na mulembe tamanyi president wabwe gwe baagala. Kati nno yakiguddeko nkoko baana alifa kilojja taliddamu kumanyira linnya libayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'aliteeka mbiboozi bye ebyabali b'ebisiyaga. Kankuwe omukolo guno nga bwe gwabadde naawe ogenda kufenseko ogenda kumanya nti abantu kye baagala kati bakimanyi era batambulira wamu ne president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. People power. People power. Our power. Nihira nti abantu bajja kutugambira abokuba president waabu Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahagira abasiyaga. I expected that they would speak that position. The Lord is good and all the time. Obaragaruka ajja kuba nabibahereza kubasaba mumpe akaire 1 minute I finish. Thank you honorable with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a lot of reply, but I am glad I have done it. May God bless you and everyone here. Tinkasimire tinka ebyo bigambo bya mwaga bozi gammwe gemugenda nga muluka nga mugagattagatta mugate ku president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temujja kumalako era mwandibadde mufuna ekyokukola mwandibadde mufuna kutuzi ne munywako president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne mumwesonyiwa kuba abantu bamutegeera bannayuganda bamumanyi. Ekisooka Kyagulanyi mufumbo aina abaana aina omukyala abaana yabazaala mu mukyala we Babi Tungo Kyagulanyi Kagaju ate nga Kyagulanyi oye alaali bali mwera Bunyolo eyo n'olwekyo gwe Tinkasimire mbu lwakubozaalibwa Bunyolo n'olwekyo oli mwana we Bunyolo olowooza mbu abaana be Bunyolo bakyatoleratinga nonsense wammwe ne gavumenti yammwe yajja n'Omuseveni ne muvayo ne mulimbalimba abantu twagala Museveni oyo mutemu mubbi muyaaye muyeekera ate enkya ne mumala ne mukomowa muli mu kibiina kye era nga muwagira ye kitegeeza mubuzaabuza abantu okubakozesa ebigendererwa byammwe mufunemu mweyagale mu ggwanga mufune akasente naye nga abantu mukikira bosi baliko. Kati nno abalonzi bo bennyini
bye bakweragiddeko fire abalonzi bo bennyini bye bakweragiddeko fire ab'ebuyaga West constituency bochikirira bennyini bye bakuguddeko violence natandika okuwoza mukati Kyagulanyi singa baddewo wano nandyogedde sandifudde ye tabaddeewo naye kimanyi yatugamba nti buli gy'obeereeyo buli gy'otambulira buli gy'olaga beera Kyagulanyi waayo kati bano abantu boolaba abo ababuyaga West constituency be ba Kyagulanyi beeyo toyinza kwogera nonsense ku lolomodo waabwe ku pulezidenti waabwe gwe baalonda n'olowooza nti nno ojja kumalako kati nno eyo yembaga kakyali katuuzo ekyo kikyali kituuzo mujja kukifiiringa kijja kuba konkona kibatuukire eddala ewala asebo Tinkasimire Barnabas bw'obanga olowooza nti mwe mwatula mu State House ne mu 7 mutekewo ekiteeka ky'ebisiyaga mwale mukiteeke ku Kyagulanyi temugenda kumalako kino president yabyogera nti General Museveni yaleta etteeka ly'ebisiyaga ng'atajetinze nze Kyagulanyi fa opposition nga batajetinze era abaka bangi mu parliament bakolera Museveni okutuukiriza ebirooto bye okutuukiriza ennwana ze kunze kachigenda kyeyoleka kate mujja kwefungula mwekka Barnabas olumu atulagamba ali ku bantu alanirira abantu naye nga talwanirira abantu naye ali just ku nsawo ye ensawo yange wezetya kati n'abalonzi baganye bagambye akamanyiro ku kaleke kasibe ku mpaji ove ku president waabwe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ne munadini nacha nagamba awo nayo nonyo okusaba kwaffe namujja kakazi nayo namugamba sebo Tinka with all due respect akazindalo kateeke wansi abantu beesonyiwe abantu baleke byoyogera sibya amazima nze ndi munnaddiini nkimanyi Kyagulanyi ffe twamugatta mu kyaki yaffe y'Abakatuliki wali Rubaga Cathedral n'ekyo bwe tubanga ffe twamugatta ne mukyala we empeta ye eri mu mateeka mu kyaki tugirinako kopi katoyinza kugamba muntu gwe tulina empeta ye mu kopi mu kyaki mbuno muli wa bisiyaga Tinkasimire n'aswala n'atandika okwogera oludikya ngalowooza bw'anayogera olulimi lw'ebunyolo olunyolo mbu abanyolo bajja kugamba nti agwo Kyagulanyi kasita si gunyolo tegumanyi olulimi lwaffe tetujja kugwesiba kuba tugende Tinka waffe Tinkasimire Barnabas Buyaga West constituency mbunyolo okiguddeko district ey'Ekagati abantu beebu Kyagulanyi kubayita okuggula obwongo bw'abantu yabuggula yatujjako ekifo ekyatuli ku maaso basajja mwe mwali mwatulimba nga mwatusudyasudyawo nga tutegeera bulungi naffe tugamba Museveni afuge kati abantu obwongo bwabwe butambula nga buli alaati era nga bamanyi ki ekyokugoberera ki ekyokukola ddi na ddi kati mwe munakola ebintu ebyenkana bitya ne bwe munakola ebifaanana bitya ng'abantu bo basalawo Kyagulanyi president waabwe temugenda kumala budde era mwandibadde mufuna ku tuzzi ne mutubatika mu matama ne mwesirikira ddala ne mugamba nti Kyagulanyi atusinzizza ensumika eyo ye Kyagulanyi generation yeeyo guno gwe mulembe gwaffe ogw'okukulembera eggwanga Uganda ate nga temugenda kwogera biboozi bitagatta wano e Uganda musubire nti nno mujja kumalako nedda sebo Tinkasimire Barnabas Buyaga West constituency abantu bategeera sibe bali be mwali mufuga nga obumbula nga tebeelowooleza abaana b'ebunyolo abaana b'Ekagadi district kati obwongo bwabwe buli alaati buli open era buli kimu batambula nga bakirabayo nga bakirengera labona mbuuzizza ekibuuzo nti ate Tinkasimire abadde atya sebasimatuse embooko ze katundo zimuyiteko anti abantu bakaawufu kati towayiriza president waabwe nga bakulaba Tinkasimire Barnabas mubaka wa Buyaga West constituency mu Bunyolo mu district y'Ekagadi abadde ku mukolo gw'abavubuka ebuyaga eyo ogwa church ogwa Kereziya y'Abakatuliki kuno nno badde bayise n'aba national platform ne president Kyagulanyi badde bamuyise naye olw'okuba ali mitala w'amayanja yasinisa secretary general David Lewis Rubongoya n'obubaka bwe kati olwalabye nga waliwo abanuupu ng'abantu bakubira abanuupu emizira Tinkasimire n'ayagala avunze president Kyagulanyi kwogwo omukolo kiyaguddeko nkoko baana wamma yalinyumizaako abaana n'abazzukulu nti no Kyagulanyi tamanyiirwa Kyagulanyi ngoma nnene Uganda wano akanudde amaaso n'atunula ebiriroliro n'atandika okusaba mumpeyo 1 minute nga bantu bamugamba teriyo tetujja gikuwa vaawo genda twabakuwa gusajja gwe genda don't say anything Bwana mukulu yamutaasizza
namujjako akazindaalo namugamba Mr. Go, honorable, with all due respect, go. Abantu bakuganye oyogedde ebyansimatu. Soko biwulire wano gwe. People power, our power. Dinihira nti abantu bajja tugambira abokuba president waabo Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahagira abasiyaga. I expected that they would speak that position. The Lord is good, and all the time. Kubasaba mumpe akaire 1 minute I finish. Thank you, Honorable, with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a lot of reply, but I am glad I have done it. May God bless you and everyone here. Ndowooza mubirabi namwe mubeerabiddeko kati abantu bazzuukufu, abantu baazuukuka, abantu bategeera, bannayuganda bategeera si be bali abantu baaluli be mwalimbanga, be mwatambulizanga mu bulimba, be mwatambulizanga mu butamanya, be mwatambulizanga mu butategeera. Ennaku zino abantu bategeera nnyo ate nga balaba nnyo era nga bagoberera buli ekigenda mu maaso mu ggwanga. N'olwekyo Barnabas Tinkasimire kino kimugwanidde. Toyinza kudda mu kuwayiriza musajja munno lwakuba si wandowooza yemu naye mu byobufuzi n'omuwayirizaamu Nawagira abali b'ebisiyaga. Kati ndowooza akiwulidde Barnabas ajja kunyumizaako mukama we nti abantu kati bategeera, abantu nti kati balaba, abantu nti kati babuufu, bannayuganda kati bazzuukufu nnyo nnyo nnyini ddala. Kale abyebyo tujja kuba tuddamu okwogera ebigambo. Abaana b'e Bunyolo mbeeyanzizza nnyo nnyo. Omwaka guno mugutandise bulungi, muguntandikidde bulungi ate muli baakabi nnyo. Mmwe musinga abaana b'e Bunyolo wamma kabaleegaleega, people power, our power. Mbaagala nnyo, Omukama bankuumire, bataayi mweraba.